Mugaka gwawo bassebo ne bannyabo abazigu bayingira State House ne bakuliita n'ebyawongo bya jjajja bampita kali lugambo Pro Max Simple MC tambuza video ndukuwe nze ngenda kubawa olugambo mu buli side mbadde ndi awo nzungazunga ku TV oba ku mukutu ogusinga tuwa amawulire agali authentic nga gukulemberwa Minister wa Information mu government ya Kyagulanyi Honorable His Excellency Tabs n'ateekayo ka caption agambe side ki kasitanda byakagambaho akaliko ne question mark nemmanya Tabs kyalese kikulu atuteredde omuko gw'ebbaluwa ogwo gwawandikiddwa mwami Yoweri Kaguta Museveni nga yeemulugunya abadde ayita mu State House ng'atambula ageze okukebera akamu ku busonda bwe nga waliwo ebintu ebyatwaliddwa ebintu ebyo nga bya mugaso nnyo ebbaluwa olugifunye ne ngamba tugenda giyitamu ffenna bassebo ne bannyabo ebbaluwa eno esoma ki njagala owulirize era njagala otambuze video njagala munnayuganda ategeere wa wetuli ebbaluwa eno yawandiikibwa ennaku z'omwezi nga 3 January omwaka ogwa 2026 yagiwandiikira General Richard Otto Chief of Defence Intelligence and Security Mbuya ng'ebbaluwa eno egamba confirmed disappearance of Bajendanwa drum from State House in Nakasero. Engomma gye bayita Bajendanwa kyonna kyeri ku mwami Museveni kikulu. Yamugamba nti I have received a report confirming the disappearance of the Bajendanwa drum from State House Nakasero. This is a very serious matter. Bajendanwa is not merely a traditional artifact. It is a historical symbol with deep cultural and political significance to me as president. Awo agambye engoma eno Bajendanwa eyabbibwa si kintu kya buwangwa kyokka wabula ekintu eky'ebyafaayo ekirimu obwakabaka ekirimu n'obukulembeze obw'amakulu gyendi nga president ekitegeeza nti engoma eno Bajendanwa eyabbiddwa ebadde ya mugaso eri Yoweri Kaguta Museveni. Its disappearance from the State House raises grave concerns regarding internal collusion, negligence, criminal infiltration, and possible sabotage within the security system. Engoma eno Bajendanwa yabbibwa mu State House bassebo ne bannyabo. Engoma eno Bajendanwa yandibanga erimu ebintu by'omukulu ebya jjajja kubanga engeri gye yawandiika ebbaluwa eno efulumye Tabs yagifulumizza. Ebbaluwa yawandiikibwa ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwa January omwaka 2026 towards nga tugenda mu kulonda. Tabs ndowooza abadde ayita engoma ebbaluwa n'agigwako eraga nti abasajja bayingira ne babba engoma gye bayita Bajendanwa. Ne Tabs jju abaana bagambye Tabs jju. Tugenze maaso n'ekiwandiiko Museveni kye yawandiikira owa intelligence okuva embuya agambye atya primarily information indicates that during the night of 31st December 2025 power interruption occurred within the section where the drum has been kept since 1986 and surveillance system in that area became temporarily non-operational
agamba ekiro ekyakeesa 31 omwaka ogwadde mwezi ogwa Desemba omwaka oguwedde amasannyalaze gaggyibwako mu kifo ewakuumibwa engoma eyo. Engoma eyo ebaddewo okuva Museveni lwe yayingira mu bukulembeze 1986, ekitegeeza engoma eno bassebo ne bannyabo yandibange ebadde erina ekintu ekimu Bajendanwa omwana yakutte mu bigali bya Muswabba n'atwala ebyokoola. Omwana yakutte mu bigali bya Muswabba n'atwala ebyokoola bye. Kubanga engoma eno kigamba ebaddewo since 1986 Museveni lwe yajja mu buyinza. Ebaddewo emyaka 4. Amasannyalaze gaggyibwako ku kifo ekyo ewaterekebwa engoma eyo. Ne kamera nazo ne ziggyibwako ekitegeeza yali agikimye. It was an inside job. I am also informed that some officers and civilian personnel attached to the facility have given contradictory explanations concerning movements and access during that period. The fact that such an item could disappear from a protected installation is unacceptable and embarrassing to the institution of the presidency and the country. You are therefore directed to immediately commence comprehensive investigation into this matter and establish the exact circumstances under which the drum disappeared and whether any Ankole or Buganda connected individual and whether any Ankole or Buganda connected individual or intermediaries may have participated directly or indirectly in the operation. Submit primarily findings to me within 7 days. Simanyi oba Engomma muzeeyi yagifuna. Naye agambye kebera nosi ne wosanga omuntu yenna nga ava mu Buganda oba mu Ankole ng'abadde mu lukwe lw'okubba bajendana, mundeetere. Abaana bayingira mu State House ne banyakulayo ebyokoola bya muzeeyi. Naye bannaye ekiri mu ggwanga Uganda Mukama yasinga omumanya. Tetumanyi oba Anita Amonge yali mu lukwe olwo. Anita Amonge alayika abadde ayagala kujjako muzeeyi. Yasooka kubba byokoola. Muzeeyi baatugamba muzeeyi afuuka kapa. Muzeeyi bulijjo alina engoma ye. Engoma gye bayita bajendanwa yebadde mukwasaganyiza ensonga. Abaana bagenda mu State House ne bajjako kamera akina masannyalaze okukkakana ng'abaana bakulise n'engoma bajendanwa. Amannya bampita Simple, tambuza video.